Enteekateeka ezisinga ez'amatikkira ga Ssaabasajja zitandise okuggyibwako engalo, ng'era Ssaabasajja asiimye okutandika okulambula essaza ly'e Busiro olunaku lw'enkya. Abantu basiba bajjaganya ng'era bwe bakuba embuutu olwa Ssaabasajja okusiima okuliza amatikkira ge mu Busiro. Olwaleero ssentebe w'olukiiko olutegesi Oweekitiibwa Christopher Bwanika ng'awerekeddwa ku baminisita ba Kabaka, jjajja akulira abataka Omutaka Kayiira Gajule ssaako ne minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwa Rosemary Senninde baawubyeko olwo lw'ekigere ku siteetenekero wa Nkumba okulaba embeera nga bw'eri. Ng'emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gyonna bwe gibeera egy'essanyu, abaana b'amasomero agava mu ssaza Busiro gasibye geegezaamu nga gayita mu kuyimba n'amazina gasobole okutuuka ku lunaku mulindwa nga geetegese bulungi. Twogeddeko n'akuliddemu enteekateeka y'abaana b'amasomero nga ye mmeeya w'eggombolola y'e Katabi Ronald Kalema neyeebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'akuliza amatikkira ge mu Busiro. Gamba beene ebintu byakola bineewuunyisa. Gavumenti yetesolooza musolo naye bw'otunuulira ebintu byekolera bannayuganda okutwalira awamu. Kati njagala otunuulira ennyumba gye bazimbidde Mwami Ssentongo. Ssentebe w'olukiiko olutegesi Oweekitiibwa Christopher Bwanika alambuludde enteekateeka nga bw'egenda okutambula. Ajja kuva mu lubiri lwe ku ssaawa 4 ez'okumakya ayolekera ekika ky'effumbe ebakka, avaawo agende mu kika ky'emmamba essagala buwaya. Bw'anaava essagala buwaya ajja eno mu bitundu by'eggaluga waliwo ekifo bakiyita Bulegga, waliwo Hajji Abubakari Ssentongo, omuntu eyeetaaga okubeerwa yamenyeka omugongo alina famire n'abaana, amukwasa ennyumba emuzimbiddwa mu mukago oguliwo wakati wa Buganda ne Habitat. Njagala okwebaza abantu baffe abo bonna abalese ebirabo eby'okutonera Ssaabasajja Kabaka. Ebirabo ebyo bituuse kugombolola e Katabi era biyitirivu nnyo obungi. Mbasaba abatannaba kubituusa mu bituuse. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Wakiso Rosemary Senninde atenderezza Omutanda okubakulembera obulungi. N'atuula ku Namulondo ate n'atakola mirimu gya Bwakabaka gyokka naye emirimu gy'eggwanga gyonna Ssaabasajja agikoze. Ssaabasajja akoze emirimu mingi ennyo mu byobulamu, akoze emirimu mingi ennyo mu kukubiriza Abaganda okulaba nga tuttanira okusomesa abaana, akoze emirimu mu by'obulimi. Kaakati lwaki tetwebaza Katonda olw'ekyo? Poliisi naye emaliriza okulambika obulungi entambula y'ebidduka okulaba nga tewali muntu yenna afuna kutaataagana. Omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu kampala n'emiriraano Norman Musinga agamba nti buli kimu kiwedde. Norman agamba nti ku luno ab'ebigere bakuyitira ku kkubo ly'e Kasenyi era nga tebalina kutaataganya bammotoka. Oluguudo lwa highway lw'e Kampala okugenda Entebbe lujja kusigala nga lutambula nga bulijjo, tetugenda kusalako highway. Okuggyako waliwo amakubo agagenda Enkumba University emikolo we gigenda kubeera ku playground ge tugenda kusalako. So kati amakubo agamu agagenda Enkumba University tugenda gasalako kulaba nti enteekateeka eno etambudde bulungi. Abakungu abagenyi ab'enjawulo kw'ossa n'abagenyi okuva mu bukulembeze bw'ennono obulala, Norman alambisa engeri gye bagenda okutambula nawa we bagenda okusimba emmotoka zaabwe. Bagenda ku paakinga ku Nkumba Primary School ate ne ku St. Apollo Kivebulaaya ku kanisa. Ate omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire alabuddewo bonna abasuubira okutataaganya emirembe ku mukolo guno nti bakomekereza nga bakwatiddwa era wano walabulidde bannabyabufuzi obutakemebwa kufuula amatikkira g'abeene ng'akadala k'ebyobufuzi. Ebintu ebyawula abantu kangize mu tulibe ebyomu byobufuzi oba mu byamawanga oba mu madiini ebyo tetubyagala. Eno event tugitegese bagitegese kumakinga sure nti n'abantu bonna bagyenyumirizamu bagyeyagaliramu obe ng'ova mu ggwanga ki obe ng'ova mu ddiini ki. Pausiano Mukibi ne Sali Akim, BBS ageesigika.